Yes, mukasi akatugenda kubatwolekera ekyatuleeseho olunaku lw'olwaliro era nga tugenda kubatwolekera kasima kagenda kubeera ka romantic drama kibasigeza tugenda kubatwolekera ka mukwano tulekera ka muhabati nikagenda kubeera kakwata mpola tusobole okugezaako kubanga tukanyonyoka n'olwekyo ngenda basambere bagumiikiriza gwalimu omuliro tandika ng'obudde bukyalidde eka webake kano kaaba machuwa nga batugamba nti 13 ebifaananyi ebya Sony Company bakutuusizaako sema gye twolekedde ninga kirabika tebazeboka batugamba n'aba Temple Hill nabo bakutuusizaako sema gye tugenda okuba nga twekanya gambye twolekedde ka romantic drama mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro njagala wekanye nga batugamba nti 13 ebifaananyi 13 bakutuusizaako sema gye twolekedde ku YouTube Irange eruda batugamba nti aba Temple Hill Productions wamu ne Ronnie Zetume bakutuusizaako sema gye tugenda okwekanya onagamba nti ku vacation Kidding. wama asaga anyway That sucks. yawagamba that sucks kubanga You guys seem like you're fine. munabikiranga abanyumisa embeera mmwe Isn't that we're posted up at zine bakyali bange tulina akafuwe twatadde bakayita McNab Creek walungi si wabi osobola tuukayo na lyato n'ekyo kya byonna nze nyina eryato tetuganye twandiyagadde ogenda naye ate ebirifa bibiri ku kampu emabega tofaayo waliyo tenti tusobola bafuneyo okubeera tugende ekyatulese ku Nyumirwa Adventures gamba kali kojja kabaya bamutadde kwa Akiba yamwetisa gwe kojja kabaya azitowa wajja nkakasa mbutuufu tugenda fitting right in bano nno bo bali ku ttale eno gye bakampinze Boston. Cool. Never been there. gamba otya waliwo yabatuukako oyinza okulowooza abamanyi bampita Daisy another flower siwe kiri okyo nga kisufu munnange Are you guys like ki muli kapo nedda tuli bakyapi tetuli kapo travel companion? jasi tuli awo abatambuze Do you want to put eh your stuff down? You can take chips now. yagamba mugende mu tenti ya chipu Yeah. chipu tayombe chipu bamusibye bamututte nemwe mujje You're awesome. bano bwe baguddeko nabo babangurukufu kamala mugamba mikasi esukasa gwe jangu ne bamwetesa kabaaya kakati bano bwe batuuseko no ba vibe yes vibe yaabwe ya mukiro bantu bakwagala bintu bya nyegenyege kubeereyo ku ttale nakyanga roading amalo teekateeka tenti aha kakaino tutuuse wawe tuli ekyebuuzibwa Where the wind has taken us. tuliwa empewo gye yatuleese Alex Daisy was making us Daisy ayina engeri gy'abadde akutunuulira ayinga eyakumatidde ayinza okuba byamukubye too sweet man. leka naawe oli musaamu omu Truly exclusive. kali kalina engeri gye kamwemoleramu Alex, you're on vacation. Alex oli ku vacation People do stupid. vacation abantu bakola ebintu ebyekisiru Have to see. n'abantu bwe batumanyi nti oyo mbasigera kuddamu kumulaba Maybe vacation, Alex. nze nga sikola bya kisiru kono vacation Alex agenda tandika obikola va ku ebyo obadde ki tugudde ku bunanka ate oyagala tandika kwemamaaza akantu kakulimu bbiri kwa kiri nga batuula ono yebaleesese omuntu wa kalitunsi gira soko sike kalitunsi kajja kuwa emirembe ka kalitunsi yasikamu paafu emu neemutuulamu ddala mbutuufuko ka mirembe olyoke yambuuza olyoke gwolyoke nze ndyoke yatudde n'oli wali eri banaye ani ayagala okuyingira amazzi ng'ali bute Alex ayagala Alex gyatugende vako ebyo gyatugende nga tuli bute manchi bayita skin dipping mu ttumbi oyagala gendako nedda Do you want to see the tent? oyagala kulaba tenti yange awo oyogedde tugende gyatugende mu tenti nga bayitamu bagenda ala nga bayingira tenti nakyala byangu yalinga Teddy kati nga bageze mu tenti bano bayitawo bolekere mu mazzi bute aya kyogaa muyingiramu nga muli bute bayingiramu nga bali bute nga bwe bazaalibwa kyogamba gwe togenda gayingira njagala ogayingira naye
akyalina mumba olusonyi ndowooza ononsangayo gwe wangi kamugamba ononso bute ate kalina omubiri bannange kaliwe lusheputi okuva waggulu paka wansi kalina hayiti yagamba kati webituuse nteekeddwa okubeeramu omuzimu gwa vacation kati ngenda kweyita vacation Alex woku vacation bute anti nsijja vacation Alex ajja ng'akwata ekkubo bw'atyo ng'ayingira amazibu te nga bwe yazaalibwa kati engoye we yazireka ku lubalama kumpi amazzi gaazitwala Katude erina kyala bamulese mu tenti mbutuufu yabugumye edda yenna yageze kusika kalituusi kati abaali Jesus. agenda okuza amaaso nga Seruganda Siba alina tatu y'omuzimu Mom, tatu nga maanyi is memento mori. eno bagi ono memento mori wange For remember, you must die. kano mu Lulatini kitegeeza kwega mu Luzungu kitegeeza olina okujjukira nti olina okufa ku nsi ffenna tufa. Cool. Okay, cool. Momento kansoke mukwateko. Ono abaali wano kannakyalanga kajja. Why? Anti wabitegedde. Ontebiriiko kyabakwagadde ng'akwambalira. Nga mubikola. What happens on a vacation stays on a vacation. Abaaye bali baatuka essira ne bavaayo. Gyatugenda amayingo gayitiridde. Gyatugenda yangu amayingo nga tegannagira kugabeera ga bulabe. Kale kanzije. Bamugamba vaayo. Mayengo gatabuse. Gasobola okutwala munnange. Kali ajja omusiru engwe yazigiddeko wano. Amazzi ne gazitwala. Atuuke ebbali agenda tambuza amaaso Katonda watu la hawula. Ng'atolooza engwe yazirabako. Tufudde bannange. Agenda okugira bw'ati bawaasigalawo sitookisi. Tufudde Katonda wange. Kali yajja ali bwerere yayita eno ku ttale mpola. Naggukira pembeni. N'asooka alingizaamu bw'atyo n'asala. N'ava kuli n'ajja. Bitu byakwebbiri atayagala bamulabe. Agenda okuza amaaso nga tenti kane yeebuuza kannakyala kali mu tenti ki? Kwe kujja mpola. Bitu byakusoberera. Waaye gwe Poppy. Tenti ekizibu zonna zifaanagana. Kali yeebuuza entuufu yeeriwa. Ajja ayita Poppy. Daba nno bano. Are you okay? Sokoleke enkuka esinga oli bulungi. Ondabikira nga ali off. No, you can tell me. Osobola okumbulira kiki ekikuleetedde okubeera off? Just can't stop thinking. Sisobola kulekerawo kulowooza ku byakufa maani. By the way, If I put a shirt back ofaayo senga nteekako essaati yako nagiteekeko. out of your head and Be helpful. into your body. Bwe kiba kikuli mu mutwe nkijja kuyingira mu mubiri wetayagala kwesembereza byakufa. Poppy, Bobby. I think waaye gwe Poppy kirabika nno kyaliwo akuyita. Amuyita Poppy. I think he needs my. Poppy alayinza okuba ono ayinza okuba yeetaaga buyambi bwange. he's with Daisy. He's good. Naye ataline Daisy ali okay. Poppy, What if I don't go? bwe sigenda Eyes. naafa. Bwe sigendeyo naafa. Time. Ako kajja kuba kaseera ke kakufa. Ntaaga. You actually should help him. He doesn't sound good at all. Yagamba genda omusiika n'okusiya ku ngeri gy'ayitamu ayinza okuba nga tali okay. Alex agenda okuza amaaso. Alex ali bute gwe jangu. Lwaki oli bute gwe gundi? Engwe atolooza amazzi tegazitutte. Ekiki? Or out at sea. Engwe amazzi gazitutte. Kati oyagala kukolera ki? Neetaaga ofune ku ngweye. Ow. Kati Okay. kale nekakwate kuboneka mugiramu kino deeta kyonna kyompa nja genda n'ekyo ye kino kiki kyompadde bakita kiroopa kibeera nga kiovalolo Full moon, man. mwana omwezi gujjudde mulazi akatofaali ne kabugamba mbu omwezi gujjudde. You're ripped. Kiki No, shut up. sirika naawe toyasama biteetaagisa. Who would have thought? Alex wears women's clothes. Vacation Alex ayambadde engoye z'abakyala wabula kiki ekyo kwata kino kiki Katonda wange. Go. I don't know. gyatugere mu tenti kono tenti yaffe eriwayo. Bobby. Waaye Poppy kati nga bali mu tenti I'm sorry I ruined your night with. ononsonyi okubanga nakonondedde ekiro ne back Anything. olina kyewayonoonye. I couldn't stop thinking. Bwe twabadde naye nabadde sobola kulekerawo kulowooza ku ssanduka eya jjajjange. Ng'omuntu alina okwegala olowooza ku ssanduka eya jjajjaawo
Waibiwanvu. Yaleese ebyokufa. Okimanyi gwe kyaliwanga ali weyadi. Get it. Ekyo tokyerabiranga. Babano. Kakwate kuboneka kyuka kwekuza amaaso gyali. Would we still be friends if we didn't go to the same college? Yagamba senga tuba tetusomera ku college emoloza twandisikira tukyali bakyapiiri. After we graduate? Otegeeza nga tumaze okutekirwa. Ntegeeza. Hypothetically. If I didn't go back next semester. Bwemanga sobode kuddayo semester ejja. Syndicated Ninkozesa akasente kange ofuna apartment ku side y'omu New York. magazine. Nga waliwo ka magazine n'enfuka y'intaani. Very specific hypothetical. N'engeri gy'oyogeramu olinga agamaze enteekateeka z'olina. Oza nsobola okuddamu ne nkulaba nateera. Watya tukirowoozeko bwe tuti. Buli sama yonna gye tunaabeeranga nga mu byonna bye tukola oba tulinaani oba tulinaani nze mbadde nsaba tubeeko bwe tusisikana mu nsi tugende ku lugendo nga zino. Olabye otya? Eyo diiru kiba kisekeeza tujja kuba nga tumiitinga tujja kuba tubeera in constant communication. Baabano bambi kamunyumiddwa naye naakanyumirwa basikana nno ng'abasaaga. Katukwate kuba tukoma mu nnaku za kaakati. Olugendo lubadde otyako ono nkubye otulo. Do you maybe want to share a taxi? Wandyagadde tugabane emmotoka. Olwedde napangisizza. Nina gye nnina. Okay. Do you want to ride? Oyagala nkutwaleko? Tusobola otuula mmotoka gye napangisizza. Tugende. Kano kasema kagezaako tulaga omuntu engeri gy'osobola okwestablishinga kitwandiise relationship. Yinza okuwangaala. Bajja. Kali nga bali ebbali mu ggaali. Nakyala asirikiridde. Omusana nga mungi. Ne mu Linfield nno gwako kamala. Bagamba nti bukyanga sama zookya eno sama yasusse. Tulire emboozi ze balimu. Alex mbutuufu kino ate kiralamu. Ani yali amanyi tulibeera abantu mu mmotoka nga twogera ku mbeera ya budde. Kiba kitegeeza nti kati otukuze tetukyasobola kunyumya byozi bya kisiru. In fact ndi mu kulongoosa nnyumba yange. Kyogamba olina ennyumba. Nyumba ya jjajja Betty. She left it to me. Yagindekera. Sokoleke. Is Betty gone? Jjajjaawe yafa. You know, she was old. Of course yali akaddiye. It was peaceful. Naye yafa mirembe, yafa bulungi teyataawa. Kano keewuunya ne kategeera ddala nti obudde bwetoolodde. Seriously, you don't need to bring that. Bwaki weetaaga kuleeta n'ansawo zange eno? It's fine. Just tugenda bugenzi ku mbaga ate ne weetika buli kimu kyonna ko ntofaayo. Ono baleke we bagenda okubeera. Wow. Vudi ng'atuuseewo. Says it's 30. Wano nga wookya eringa sawuna. degrees. Right, bad. Kati balina otereezaamu. Okay, well, maybe I'll open some wine. Oba osanga kansoke mbikule ku madinisa wano. Loli agenda oteekateekamu kugira kagulawo ebbali. Namwe oba osanga nsoke nzigulewoko wano. Genda okwatakwatako banange. Getting a very negative review upon checkout. I think this thing is broken. Kirabika kano akantu kaafa ne bwogezaako nga bw'osobola tebikola. You must lower it 1 degree at a time and Bano bagamba nti okusisa ku menu yaabwe nti olina okukkakanya diguli at least emu mpola mpola. Ndi wano mbisoma wano. Koye kaali katulabe. 1 degree at a time. 1 degree at a time. Oh, wait. Maybe that did something. Oba osanga nyina kyennyongeddeko. hey, you don't need to stick around Tiweetaaga kubeera wano. a while, so. This is ridiculous. I'm just gonna fix it. Ngenda bitereeza. To say I did not ask you to do this for Mbadde sikusaba kinkolera. Stroke, the seating arrangement's gonna be... Singa bukya ku makya n'ofa. Sitting arrangement Dawudi ajja kunyiiga. dry heat for my hair. N'omusana nagwo sigulinaako buzibu. Mba njagala enviiri zange zigiregire. It was poppy poof. Baabano. Still talking about it. Abaali wano mukazi watu bambi najjukiramu.
moments esinga zonna ezibadde ez'essanyu mulamu bwe zibadde ye ne Sseruganda Alex. Kati baakozaako lumu baakwateko ne bagenda ku saidi eyo Meiko. Kyali kisufu, kyali masivu, kyali kyakabi. Batuuka Meiko. Yagamba Napo yali enyuma omwaka oguyise wabula ate esusse. Bino wasusse baaba. Yagamba nti okusinziira ng'ogyeko ebyenteekateeka gye tulina otambulirako itinerary tusobola okugezaako ku improvisinga ne tugamba ekyo tujja kikola ffe tukole kino kyo tetugenda kyesemeza ffe tugenda kukola kino okusinziira kiwe kyabe na grad school Alex teyasobola kunzijjako vacation Alex vibe ya vacation Alex gyesigira ddala okwagala kati baali baatuukiriza engombo yaabwe ng'ogasseko n'okulayira kwe baali beesuubiza nti alisi akasira kasama bwe katuuka beenoonyaako ne babaako gye bagenda bajja baabano ndowooza mulabye engeri gy'osobola okuzimbamu obulamu toosinga ne batoosinga baaba Katonda wattu bino bye batuwadde nga biwoomu singa balese bubenyenzi ng'ogasseko ne kakaawa kyandibadde kyanjawulo bejensi bawadde zabwerere okusinzira nti muli ku honeymoon yammwe munnange kati ebyokulya ono byabadde ayagala ati bali babawadde byabwerere nakyanafunamu ekirowoozo yagamba omanyi tetugenda bigula ate tubyagala jasi nkyusiza bukyusa kaweta kyabeka bafa nnyo ku muntu ali mukwano. Why? What a coincidence. Naffe twakamala okugattibwa. Congratulations mu ababiri bannange. Ndowooza olaba benyens bagenda tuwaza abwerere gwe kakana. Vacation bwese wenyuma mulina kukola bya kisiru temulina kukola kwegamba biri ku standard. Mulina okukola ebintu ebiri weird. Vacation weze nyuma. Bagenda tuuke bali barasewo ne babawa ne crisps zaabwerere. Kasita bamanya nti mwe muli mukwano babagasse muzze ka honeymoon ebyobwerere mufuna bingi bagenda oyitaayitamu eno wow sokolengereka munnaye isi babawa zikofira n'ekiwiigi bwerere eri baagala nnyo abantu abali mukwano lengera akaseera kaali kasufu bambi wai gira tukole bwe tuti. What can I get for y'all? Kiki emamba fune abannange tufune ka gin and tonic. I have 2 Sazeracs. Njagala ofune Sazeracs 2 at least. Right. Tulina osigala ku yes omulamwa. Are those our fellow newlyweds? Sibe bana abafumbo bannaye abapya befe. Oh sweet sweetie, look who it is. Laba bani abajje. Yeah, it's our Benyes. Be bano babanyan kyali baffe bano Recognize you in that cute little wig. Manyi mbadde soose kulaba olw'akaviri koyambadde. Gladys Vivant. Pitibwa Gladys Vivant. Ben. Ono bba wange bamuyita Keith. So how do you propose? So kati wamusaba otya obufumbo munnange? Keith yakwate kubona nettika n'antwala mu paari. Said that it was a work trip. Cheeky mother. Newankubadde yali work trip naye bwe twatuuka eyo ssebo yakkirira wansi ku viivi ebisigadde saamanya byaddirira. In Paris, what do you do? Akolera mu Paris mirimu ki gy'okola munnange? Nakyala yalina ebibuuzi jjukira muwandiisi nkola mu gavumenti. Tubeera na nsonyi baby bwe tusobola obbeesiga tubabuulira emirimu gy'okola. Ono gwe mulaba mbega wa Central Intelligence Agency wangi bibeera bite ebyobwambega? Bintu bya kujjako gavumenti kutta abantu. Ono yamuwuliraga gwe gattiya. Boring stuff, really. Just bibowamu naye. Benefits are great. Ne mulimu benefits mbamu bye tufunamu. Kyogamba bya bulabe. Nothing compared to Gladys. Okusinzira ate ono ku mulimu gw'akola yasima oyiro. Mbona Gladys akima oyiro. Wow, you are. Nimwe ababiri emirimu gye mukolanga mirala mu bannange. Mwasikana mutya? Wama twasikana ku vacation. And Keith. Ate ku vacation Keith yali undercover ng'alina gwabega. A professional dancer. Ate kyewunyisa he was a professional dancer. Yajjanga professional dancer. Ono n'awuuta omukazi alimba. Our first dance at our wedding. Era agamba ne dansi yaffe yasooka ku mbaga yaffe ono yali choreographer waayo. Oh, I would. Butuufu nandiyagadde okulaba akatambi ka dansi ku mbaga yammwe. One better. Barkeep. Ekisingako Barkeep
Record, please. Wamasoko tufune microphone oba situtereka omuziki. Oh, yes. Gladys. Absolutely. Wabula njagala kulaba dance. Njagala kulaba dance. Want to see it? Bw'oba yagala kulaba dance lwaki nedda tubateereko. Jangu. Baby togaana. Let's give the people. Jangu tusooke tuwa abantu kye baagala tubawe ka dance. Bulaza twagala kulaba. Nakwate. Gwe. Bw'ofuna omuntu nga mulalu. Ne mukwate kubo ne muga mbutuufu oba ogenda kunyumirwa. Rodi yagwa kano. Kamugamba jangu. Gwe sebo togenda tulemesa kulaba dansi. Kwate kubo genda ozine n'omukyala. Ffe twagala kulaba dansi abamu tweboyeboyedda. Batenda tasaaga. Rodi yagamba owaayi kyekigaana. Yajja. Tokikola nkwegayiridde. Chocolate dansi gusombe. Tukulaba bulaza gulete. On vacation, Alex, is that the best that you got? Vacation Alex ekyo kyokka kyosobola okukola bannange tonswaza. Okay. Yamugamba kale kasagwa negambidde. Gokyesabidde. Allah. Buladi. Aina guli ogwa bashi muzika. N'agujjayo. Katonda wattu. Lala. Baba ndo. Aina combination ya bashi muzika ngo gasseko ne captain okusi. Tagali. Bawali. Ayaya. Mukuru yatama. Va kubiri gwe. Takiride wansi kasota. Alese muno gwa salika segereti. Baba. Alese muno gwa salika segereti. Baba no. Kone ndongo. Va kubiri gwe. Nyole kiwato. Nekana kyakabali tekamufunanga mwene embeera. Wabula. Olwalero yali mulala mukko. Ninga abikola masavu. Baba do. Wa. Yakwate kubona yenyolo kakana nga mukwatidde bali. Wow. Kyali kisufu okuzama kyali kyanjawulo. Katonda wattu. Mbutuufu ne kano. Get weird. Nze binnyumira ng'ovuddeko. Anti nvaako nga ndi naawe sobola kuvaako nga ndi na muntu mulala. Lala. Loti naye yali takikkiriza. Kaseera kaali kasufu yanyumirwa. Baakwateko ne bajja. So many alcohol. Enguli yo tunywedde ewera. Too many alcohol. Tunywedde ewererako ddala. Julian, be honest. We didn't really. Yamugamba kikyoloosa ku musajja gwe nina ayitibwa Julian. He seems cool, I guess. Nze ndabanga atalina buzibu. You're the one. Like, what does that even mean? Alina engeri gy'aŋŋamba nkwagala gwe mutuufu. Them all? Bategeeza biki ebyo. Oh, I think I'm being love bombed. Nze kyesobola okugamba nyinza okuba nga ndi love bombed. Broken. I'm not. Oba nga ndi broken toli broken. Yeah, but love comes. Just oli selective. Yeah, you. Kinkwasa ennaku okubanga omukwano gujja gwe kusaidi ogujja mpola. Tegulina buzibu. Gwe ne Sara mwine engeri gye mukwatagana. Anti twawukana buli kaseera. Come back to. Mwawukana naye ate muddiŋŋana. Mulinga magneti. Other side of the magnet. The closer that I get to. Kati ate nze ninga sayidi eri ya magneti omuntu gy'akoma okunsemberesa omukwano ate mwegobako. Did I come up with that? I think that you will be drawn. Nze ndowooza ojja tuuka ekiseera ofuna omuntu omutuufu mu kaseera katuufu. Maybe that's Julian. Maybe oba osanga Julian. I don't think that we're right for each. Sikiwa nti Julian nange ffe tuli baakubeera ffenna. To be honest, Nkubulira amazima. Julian kind of. Julian ye si mutuufu. Yeah. Ddala. Does? Kituufu Julian ye si mutuufu. Oh, and he's 30 years old. Ali myaka 3 egy'obukulu. Armpits. Hey, Amu ebyenkwawa. confident. Ebyo nabigamba nakubulirako obubulizi totandika ate mugeya. I'm gonna die alone, Alex. Nekyabika ngenda kufandibwa Namunigina Alex. Hey, Kintu ky'abasajja kikyagaanye. how about we die alone together? Watya singa tufa ffenna nga tuli bwa Namunigina? Okay. Awo si wabi. Awo kijja kuba kinkolera. Aba atambula. Shit, you okay? Oh no. Zino enkondo ze bambala nga batamidde. There a bone sticking out? No. Sokoleke simanye eggumba livuddeko terivuddeeyo. Oh, good. Nyina gwe mmanyiyo olwala lukuukamu. Roll.
No. olwala ttale Here's what we're gonna do. era we mbeera naye mulina okubeera abeegendeeza olwala luleme kuva The hotel on the condition that you don't call me C. yagamba ngenda kwetika nkutwale ku hotel as long as kasoba nga togenda kumputa sibiskwiti Okay. nga tompogganira nti dduka How did you know that I'd really... otegedde otya mugenda kweta sibiskwiti sibiskwiti farasi kati mugambi ngenda kwetika ku mugongo saagala ompite farasi gye bayita sibiskwiti nga bwengamba yangwa kale gyatugende Ready? Oh, yes. n'akwateko bajamwetike n'amusitula bulungi Thank you. webali mukwano ize bwe batyo ne bajja mpola mpola. I'm the king of the world. I'm the king of the world. Here we go. Bwe batyo ne bajja bagenda otuuka ebbali nga Julian yali azze. Man. Ono ye boyfriend wa nakyala gwalina. What? Abadde tamusuubira Julian bannange. Okola ki wano? Cover my shifts. Anti nfunye omuntu asobola okunyambako ku by'emirimu. Wow. Interrupting something? Nina kyennyingiridde. Sprained my ankle. Jasi okugulu kufunyemu obuzibu so ne mwetika ne muleeta. No. You okay? Oli okay? I've been texting. Mbadde nkusinikira message naye nga tonnyanukula. My phone died. Essimu yange yaweddeko dda akaliro. Now we're good, man. Kangene nfune ice kontofaayo ngenda mufaako kati. Okay. Kasi omutuusizza. Ko ye kaali kambalekere. Good night, Al. Sula bulungi Al amuyitira na Al. Nono bimunyiiza ebyomuyita Al. Hey. You are sneaky. Gwe otusoberere tubadde tetukusuubira. N'ekikugu kyabe nakasozi. Naye lwe tekyamusanyusa bambi kuba abadde batandise okunyumirwa ate kasi Luganda ze. Ah, my back. Aye naabagira bw'ati omugongo tegwekaaka. My back. Okay. It's bad. Mugongo gwekaase. Can I? Don't touch me. Don't touch me. Tonkwatako binnuma mugongo gwekaase. Ha! I have no idea what I'm looking for. Do you need... Wabula simanyi kikyemba nnoonya. Kikyemba nnoonya ekinaakuyamba okutereeza omugongo. To breathe. Neetaaga just kusabusa. No. Neetaaga just kusabusa. No. No. Chair? Nedda. No. Yes. Okay. Nkugyeyo ku ntebe kono zijjayo mpola. Step. Kirira mpola tolinnya ebbali. Do you want to sit down? Oyagala okutuula kono butereevu nandyagadde otuula. Omugongo gwekaase. Awuli agumukuttemu akalooma. Kiki ekituuseewo? You leaned funny? Ndabika nyina engeri gye neesigamye etali ntuufu. Etali ntuufu ye. Really challenged. Baabano. Maybe there's an ice pack in the freezer. Kandabo baabano waliyo ice nzigyeekuteekeko ku mugongo. Good. Kamuyisaawo ne kamuleeta mpola. Kumuteeka ebbali. I'm sorry I made you miss groomsmen wine tasting. Onoosonyiwa okubanga nkuleetedde okutestinga He told me you didn't need my help. kawayini. My own ego got me here. Kasi oŋŋambye mbu teweetaaga buyambi. Ninjagala mbeeko kyekkolera. Nakyaya alina okubeera wano. Naye lwali abadde asize wasili Alicia abeeko engeri gy'amuyambamu. Couple of years. Nkimanyi tumaze ebbanga lya myaka nga tetwogera. Should have told me about Betty Alicia wandibadde waŋŋamba ku byatuuka mu masekkati go ne Betty. and Sarah. Ng'ogasseko ne Sarah. Can we maybe talk about this? Mbadde ngenda kusaba tuleme kwogera nnyo kubanga munnaaye gye tukoma okwogera obulumi bweyongera. Okay. Ekirala. I think I can drive. I should go. Nsobola okuvuga kaŋŋendeko n'obadde otya. Tojja kuvuga n'ogwo omugongo. Need to flee. Teweetaaga kunziruka. Keep talking. Kale sigenda kuddamu kwogera. Osuubiza togenda kwogera kuno sigenda kwogera. Okwogera bwe kubanga kwe kukuddusa. Take the bed. I'll sleep on the... Nze ngenda sula mu ntebe gwe sula mu kitanda. Togaana. Kati gwe mulwadde. Anti webale mukwano. Hey, I'm just returning the favor for Norway. Ngezaako okuddiza okusaako ekyo kye wankolera ku saidi y'omu Norway. Favorite trips. Okimanyi eyo y'emu ku trip zeesinga okwenyumirizaamu. Zeesinga okwenyumirizaamu. Nange. Kati ki ekyaliwo? Baatuzaako k'emabegeera. Oh, hey. Why? Sorry I missed your call. I was just Onoosonyiwa misinze koolo yo naye nayise ku security. 3 hours, but I just finished this thesis defense and I have never been more excited for a vacation. Agamba nti yabadde alina thesis ya defense gye yabadde alina okuwanika yagimaliriza. Fever and I... So kati ali excited okusinziirako nomunaye nfunyemu akasujja. Nyinza obutasobola. Lindako. Please don't make me feel worse. Ngenda kusaba saagala ondeetere kuwulira bubi. Kuba kati olwedde mpulira bubi. Fine.
Fine. It's fine. It's just Kiri fine kali just wakubanga. this is the only week that I have. Eno ye wiki gye mbadde nina. We can go to Norway next summer. Tusobola ogenda mu Norway samejja. R&R is for the Yamugamba alekisireka naawe. all paid for. Bakama bange buli kimu kyonna bakisasulidde ngenda kusaba at least ogenda okosa ebyange. Why? Nze sigenda genda nga siri naawe. You can invite somebody. Osobola ogenda n'omuntu omulayi yenna. Invite Sarah. Ali siita girlfriend wo Sarah ogende naye. That's over. Ebyange ne Sarah byo byawedde. That's what you Bwotyo bwotera okwogera Sarah. end up back. Neneekanga ng'ate muddinganye. Of course nkimanyi naye It feels different. This agamba ku mulundi guno kiwulikikanga nti ye mutadde. is about Norway. Shit. Yawulira ennaku I'm so baali bateekeddwa ogenda mu Norway ka vacation kabwe akadde kabadde ka Norway. Just feel better. Tiweetaaga kwetonda kyensaba kiri kimu aliisi oddemu owulire bulungi. not playing, Alex. Genda ku ndeega Alex lijja endeega ogende mu Norway. Mugamba kaali bye. Kaseruganda vacation tezimunyumira nga talina nakyala. Kakazi katu kaguddemu olusujja. Ngenda Shamukama abakumi nabagambye kaaba makiwa. Era abasobodde okugumiikiriza basobodde okajjamu omulamwa. Mweraba tuisikane mukaddako essaawa eno yennyini Mukama abankuumire.